Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumakutu samakutu kuoli ogwa BTN Media Beyond at the newsroom mbalamusako yonna mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo gye muwangalira nzedde niyo okubanga mbatuusaako ensonga ez'enjawulo. Kitalo nnyo nnyini ddala omunene mu gavumenti ya kuno omuhunu avudde mu bulamu bw'ensi eno bambi. Yani era afudde ddi budde ki kiki ekiriwo ku ebyo byonna nsobodde okuba ate nga mbikukuŋŋaanyiriza. Kakati nno mu Nakatemba ate nga mu kuba media personalities abamanyi betuyinza okuba nga tuyita ba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Tenga yomu kuba media personalities abamanyi betuyinza okuba nga tuyita ba legends wano mu ggwanga Uganda amanyikiddwa nga musajja mukulu Alex Bokulu. Alex mukulu ono avuddeyo n'abategeeza nti buli ayogera ku Bobi Wine ebyensima tuyandibadde amwesonyiwa. Awadde Bobi Wine ebimuli bye ng'akyali mulamu. Lwaki avuddeyo okubanga ayogera era ne statements zino zakoze nga ye zitegeeza ki byonna nsobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiriza kw'oteeka okubanga mbireeta. Awo nno wennyini zimu ku nsonga zetugenda okukoonako. Muna NRM amanyikiddwa nga Odongo Tto avuddeyo ate n'abaako ebigambo byayogera, naye abantu abamu bwe bakola statements zifaananako bwe ziti ziba tezeewuunyisa olw'ensonga tuba tuzze era nga tubalaba ng'ebigambo bye boogera byebyo byebimu mu bufunze baba babiddiŋŋana era ababyogera just bikyukamu bukyusi nti leero ani abyogedde nti yagundi nti leero ani ayogedde nti yagundi, so tebikyalina impact y'amaanyi gye biyinza kuba nga bikola naddala ku bannayuganda. Lwaki nkola statement efaananako bwetyo? Ensonga nno yeno era ogenda kubanga munywanyi ogimanya n'okubanga ogitegeerera ddala butereevu oba bulungi. Nno wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu vidiyo eno sooka ogimpere like, ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekino omwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naye nga gwe mulundi gwo ogusosola vidiyo zaffe. Njagala okukusaba muganda wange twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga. Bw'oba omaze okusubscribinga ogenda kunkonera mu kadaawo kagye personalize okateekemu all ate tusobola okufuna notification ku mboozi zonna ennyuvu zetukuteerayo ku makutu guno. Awo wennyini wenjagala ate tutandikire ne vidiyo zaffe zino zenkuleetedde olunaku luno olwaleero. Njagala kusooka kuwa vidiyo ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Mukulu. Alex Mukulu ono ensonga ki zaakoonyeeko era biki byayogedde wano wennyini ku byo wenjagala ate tutandikire obiwulire bulungi. Nzadde ni akuweereza. Omwana eyeeyamye ne yeekyusa n'ava mu ghetto n'awasa bulungi n'azimba bulungi n'addayo n'asoma ku lwammwe, kati alimu ekizayiro ku lwammwe abaki abadongo alwanirira ffe n'okusinga ekirala kyonna, aggulawo ekkubo lyaffe abantu bakkirize tetwali basiru ng'abazungu bakituteekako obanga bajjajjaffe. N'olwekyo mutukkirize twetiike ekyo kye tusobola Katonda kye yatuwa. Musajja mukulu ono y'omu ku basajja abasinga okuba abagezi naddala mu ggwanga lino Uganda era y'omu ku bazze nga bawandiikako skits ez'enjawulo. Bw'obanga ogoberera ddala art industry eno ng'ogitunuulidde ebiseera ebisinga ebintu bye biyitibwa mu bitontome era ebitontome bino byakola bibeera n'amakulu mangi ameekusike gotayinza kubuusa maaso oba gotasobola kubanga otegeera butegeezi mangu ago n'ogamba nti kino ne kino adda ategeeza weekiti. Nedda. Alex Mukulu ono
njukira nti badde bajaganya nnyo corporate n'ebintu ebirala wabula bagze n'atugamba oba okutujjukiza bannayuganda abazzi ba criticizinga Kyagulanyi mu bintu bino ebizzenga bibaawo nga bagamba omusajja yagenda maaso n'okubeera nga transforminga n'ava mu ghetto n'ava mu buyaaye n'aba n'omukyala n'aba n'amaka n'aba na buli kimu ye musajja yakeera ku makya n'asulawo ebyo byonna n'agenda essaawa yakakana ali mu exile naye ng'ekimututteyo kwe kulaba ng'alwanirira ffe. Oh wow, bw'okawuliriza ng'obwongo bwo bukola bulungi era byonna ng'obiraba bulungi omanya statement ya Alex Mukulu. Lwaki sagala kubanga ate ndiginga deep mu ekyo wabula kansooka enkwe kano yaliko omulamuzi wa kooti enkulu oba ensukkulu mu Supreme Court amanyikiddwako nga Justice Augustine Sebutuuro Nshimye afudde mu bulamu bw'ensi eno era ono nno munnange abadde ku ndiri okumalako kabanga. Musajja mukulu ono bangi kummwe muyinza okumwebuuza oba muyinza okuba nga mubadde temumumanyi naye ebitinitini ku ebyo ebimukwatako njagala okutegeeza nti bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 3 April w'omwaka guno 2025. Ono nno yazaalibwa wano wennyini mu ggwanga erya Uganda bambi waafiiridde era yatandika okukakkalabya gino gyonna emirimu gy'okuva mu mwaka gwa 1967. Kale ku mirimu gye Nshimye ono mwaka gwa 1967 lwe yatandika okubeera clerk senior clerk okuva mu 1900 okuva mu mwaka gwa 1986 paka 1988 era ono yabeerako deputy wa chief registrar mu mwaka gwa 1988 era n'agenda maaso n'okubeera nga ayingira okukola obwannakyewa nga private kyetuyinza okuyita private practice mwaka gwa 2008 okutuusa wano mwaka gwa 2008. Ono nno bamuappointinga nga Justice of Court of Appeal era ono eservinga nga Constitutional Court mwaka gwa 2010. He temporarily served as acting Justice of the Supreme Court. Ono nno mu kaseera kati yakolako nga omulamuzi wa kooti ensukkulumu okutuusa mwaka 2015 September 2015. Wakati w'omwaka 1988 n'omwaka gwa 2012 he served as a member of parliament for Mityana South constituency. Ono okuva mwaka gwa 2008 paka mu mwaka okuva 1988 paka omwaka 2008 yasavingako nga member of parliament for Mityana South constituency. He also served as the cabinet minister for regional corporations in the NRM government. Olwaleero mu bana NRM bali mukungubaga era bafiiriddwa nnyo nnyini ddala. Era ono mu 2015 he was appointed as the inspector of courts. Ono bamuwaako omulimu gw'okubeera inspector wa courts mwaka gwa 2015 amenyikiddwa ng'ani Nsimye. He served currently with his role at the Supreme Court. Ebyo nno mubitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Seetaaga kubanga mbawa bisingawo awo wabula ekikulu kiri nti omwami ono avudde mu bulamu bw'ensi eno bambi kitalo nnyo nnyini ddala era abafamire ye tubasaasirako ate munnange okubanga muviiriddwako omuntu wammwe n'abana NRM bonna tubasaasira. Kaakati eyo nga tuvuddeyo njagala nzikirize nkuwe ku mboozi eno yeeriwa gye nkuwadde emboozi. Njagala tutandikire ku bigambo by'omwami ono bamuyita Tangodo I mean Odongo Oto no soka owulirize bulungi bunyo nnyini ddala. Even now there are dialogues. I know of a foreign diplomat who has reached out to Bobi Wine. The dialogue is taking shape. The only problem is
when they have meetings, they don't want the world to know. Why? Because some of you down here are so radical. So the radicals are the ones killing the spirit of dialogue. Who is talking to who? The government is talking to Bobby Wine. I'm privy to that information. Yes. I am privy to that information. There are discussions ongoing. There is a lot of political engagement. And part of the engagement also, which they raise on the table, and I can talk with authority, is that some of the NUP MPs who were rigged should be allowed back in parliament. You know, there were some National Unity Platform MPs that they declared results of the NRM winners without any declaration forms. Without any DR form. This is a shame. Like what happened to yours? Yes, like mine, that I lost 26 votes. But for me, it was not. You know. So who are the actors in this talk? So the actors, I would not want to mention names because it will frustrate the level of discussions. But for me, I insist. But what I find quite intriguing, if talks are really well-meaning, why should they be wrapped in secrecy? Because of radicals. There are radicals inside NRM who would want Yusuf dead because they see he's a potential minister. There are also radicals inside NUP who would not want anything good with the government. Whether the roads are okay, whether there is medicine inside Mulago Hospital, you should never accept. So now the political actors like Bobby Wine, they are mortgaged by the radicals. There are radicals down here, extreme radicals, who would even want the whole Uganda obliterated, burning petrol stations. So there are talks, I can say with certainty. I can also say the talks that partially was led by him may seem Mwanga Kivumbi coming out immediately after the swearing in. But unfortunately, they are frustrating them to say he's a traitor. How can he negotiate for the release of people from prison? Freedom. For me, even if you leave the doors of Luzera prison open for 1 second and the prison warder is looking the other side, I will get out. Simon, let me... Msajja mukuru amanyikiddwa nga Odongoto agambye nti waliwo enjogerezeganya masekati ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'abasajja aba NRM oba gavumenti ya NRM era balina ebyo nno bibatunuulidde era bibasimbyeko essira bibagenda maaso n'okubanga bajja boogerako. Anyway, this has been a song of the day. All along nga bajja batugamba nti waliwo negotiation and so on, waliwo biki. Wabula Bobby Wine n'abakulu okuva mu kibiina kya NUP bavuddeyo nga bajja bawakanya era nga bagamba nti bino before era tebabimanyi. Okusinziira ku mwami Honorable Maseruko ono mukono gwe baakaba tulonde yatutegeezezza nti bwe babadde mu retreat baddemu wali ebusabala ku One Love Beach. His Excellency Bobby Wine nti waliwo okuteesa okugenda maaso wakati wa pati yamwe ne ruling government. Twafuna omukisa ne tubeerako ne president waffe mu retreat ebusaabala naffe twalina kyankwanzi yaffe ne tugenda ng'abaka ba parliament ne tutula ne president waffe okuyita ku simu na communicating nga gye tuli mu bye twayogera wakati waffe n'abakulembeze baffe okusookera ddala ffe ekyo tekyali. Ekyokubiri, president waffe ali open nnyo eri processes z'ekibiina. Ife tetugenda bwe kinaaba kyakubaawo tetugenda kwekweka. Tetugenda kwekweka kubanga yagamba tuteesa ku ki ku soft landing yakomewa akole emirimu gye nga twali amukwata ko. Yakugamba I'm coming back stronger and bigger. Kakati kyoyita soft landing sikitegeera kubanga mwatugamba wano nti temumunoonya era temuyina kye mumwagaza. Lwaki waba akomawo muteeka wa allegation nti bwabadda akola soft landing ate bwe mwali temunoonya? Okati soft landing kuki? Soft landing kuki? Bwaba yafuluma nga temumunoonya kitegeeza n'okudda teyeetaaga soft landing kuba mwali temumunoonya. Buli bwe mwogera soft landing kitutegeeza nti ayina embeera yali mu ggwanga era n'obuzibu bwali buteekeddwa okumutuusaako n'afuluma eggwanga ensonga lwaki yeetaaga soft landing ate mwatugamba temumunoonya. So tewali soft landing. Ate soft landing ki? Lwaki olaba era okuteeseganya kuli ku ki? I don't believe in His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mu byateesaako kudda mu ggwanga lye. Do you think in all the things byasobola negotiatingako kudda buzi mu ggwanga? Safety first. What do you mean by safety?
Isn't he safe where he is? Mbadde manya ina bikoera waneno byonna byakolera ebweru. Ate bali mu meeting ebweru ate balina kujja wane era ina kubeera gyali. So neri ali busy. Neri ali busy ali mukola ku nsonga za kibiina ali mukola ku nsonga za struggle. Gotanga ndo sezigatta nti gundi mu muteno no mu mutema Jeff Lume waka. Is it by mistake? Buzibu kisinga omanyi bagenze okufindinga police yagenze okufindinga out nga we have over 800 cases ezava mu kalulu over electoral process. Now the question would be singa tukeera ku macha ne tusanga nti abantu bano ne tubateekako emisango betubadde tuteekako betupiininga okubanga bazza emisango gino tebagizza tukola ki obata kati in all shape and form Sebufu yakola ki ate vice president I think bali babakwata informat of ndowooza walinga waliwo ekigendo ndowooza balowooza bagenda oteekateeka ngeri gye twalina engombo ya protest vote nga balowooza bagenda kuva mu bitundu ebyenjawulo bajje baprotestinge okuva mu central. So it was their arrest is not actually that they did anything. Mu police waliwo kye tuyita preventive arrest. Tukizudde nti Maseruko ono ayinza okuba alina kye yeteekateeka okukola nga 12 May so ne tujja ne tumukima nga 10 May nga 12 tetunnakola ki. So there are chances nti Maseruko bali mu preventive arrest bwe ndowooza nze because Sebufu yakola. Omanyi NUP eno bw'eba sportinga abaana bewa card etwala obudde okufuna abaana naye kyamazima matuufu enjogera ya Honorable Goret Namuga kati njikakasizza egamba nti small body big brain. Maseruka is one of those MPs abagenda okwongera ofuuka akakobe mu parliament ey'omulundi guno nga obadde olaba Ssenyonyi. Ssenyonyi waliwo yatuuka nga yeetaagako omukono omulala ng'omukono ate ogusikaasikaawo oguliwo gwa Goret Namuga. Kati ono ate y'omu ku abo bagenda okwegattako okubanga bakuba ku flow ate nga bwe baddana eno. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti Kyagulanyi ateesaganya ne gavumenti nti kuki kufuna soft landing. Ekibuuzo kiri nti mwagamba dda nti mubadde temumunoonya. Omuntu gwe mubadde nga temunoonya kiki? Era bw'oba ogamba omuntu oyo badde gwe tomunoonya ebbanga lyonna, ekibuuzo kiri kimu kyokka. Ate kati muteesa mutya okumuwa soft landing gwe mwali temunoonya? Era ne gana amateeka agajja gateekebwawo gaaki? Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom gwe makutulisa makoto kwali airi nyanze deni aliwo kubanga nkuweereza mwana wa tata ensonga zonna zi nga bwe zitambula. Kankuwe video eno ya Honorable Odongo Oto. I would also advise him to take long there, because to come and stay in prison is not advisable. But to move country to country, from Washington to New York, asking for government to put sanctions. This is the same donors who are giving money for ARVs. These are the same donors who are giving money for measles vaccination. These are the same donors who are giving money for polio vaccination. That they put sanctions on Uganda government. Then I'd rather go home and dig cassava. Because those who even voted for Bobi Wine in Mityana are the ones who are going to die when ARV is withdrawn. So this is where we needed the senior members, the Maria Matembes, the Augustine Ruzindanas, to come and say, let us move like this. Why don't you call for individual sanctions on individuals who are violating human rights, as opposed to sanctions on the whole of Uganda government? So to that level, I disagree, because that is lack of patriotism. Lack of patriotism is doing anything that hurts the country. Honorable Oto bwagamba nti Bobi Wine okoola gavumenti ziri okuba nga bagamba nti Bobi Wine asaba sanctions. Gwe n'ovaayo n'ogamba nti Bobi Wine okusaba ba sanctioning abantu bano anda mbwaba talina mutima gulumirirwa nsi ekubaza ensi ewava ensimbi ezifujjirira abantu bano. Ndowooza kiringo kera ku makya
n'ogamba era by the way ne President Museveni General Museveni yavaayo okukemabega n'agamba n'akola statement egamba nti bo tebagenda fukamirira abazungu era abazungu sibe bababeezaawo. Ate kati essaayo olunaku olwaleero by the way n'ekirala okumutereezaamu nti Kyagulanyi tasabangako nvumbo zino zisa ku government wawula kuba individuals General Museveni matabani we n'abalala. Ebyo Bobi Wine byasaba abali corrupt mwenna babateekeko envumbo ebimu nga ku bubonero oba ku measures zigenda okuteekebwawo okulaba nga gavumenti eno baginafuya kwe kugissaako envumbo. Bwe mbanga temuti ebyo byonna then kati mwagamba omusajja gye yagenda teri kye yagenda kukola era talina kyagenda kukyusa, then why are you afraid? Kankwe video eno. The opposition is in Kampala, the opposition is in Buganda, and this is the most populous tribe in Uganda. So anytime this city can explode, my appeal to government, the level of exclusion is too much. These people have taken everything. The jobs, the opportunities, the level of exclusion is too much. Okay. So if you are going to engage in talks that can pick the last man down. What is really weird is that whoever has engaged in talks with President Museveni has ended up defecting from wherever they are to turn to yellow. This is a spectacle of surrender. Yeah, it's true. That's what they do. Even my good friend Mao, our cows have not been paid. So people who go for engagement tend to get personal benefits. So I am happy for him that he was talking about Mwanga Kivumbi. Release. You fight for a colleague. But what I'm trying to say, the ordinary people are not happy. People are suffering. People are hungry. People are starving. It is not going to be business as usual. There should be political inclusion, even in the composition of the next cabinet. We are not just going to stay there. Your side of the bread is buttered. You are eating eggs. For us, we are eating Kikomando. You are eating pizza. People are eating Rolex. So that is where the talk should be. So there should be interventions by government to help the ordinary people in the ghetto. Ebigamba bino binyumira. Kibuzo kibadde kibiti lwaki buli abagenda mu njogerezeganya ne General Museveni ku nsonga ezimu bavaayo nga ate bakyuse nga bazze mu gavumenti. Atango dachi nnyonnyodde bulungi agamba nti abasinga bonna baba bagenze kwenoonyezayo mugaati kulya wabula nga tebafudde ku bantu baabwe. So kati ekyo Kyagulanyi ye kye yagaana n'agamba ate balina kye bagenda banga bawanyisiganya na gavumenti eno okugiwa kulaba nga abantu bano bateebwa. Kankuwe no wano kati. With President Museveni. These are young men who are energetic. They can contribute to Uganda's GDP. They should be unconditionally released, even without any negotiation. I plead with the 82-year-old President Museveni. These are young men who got involved in politics. They should be unconditionally released from prison. The gates of Luzira prison, the gates of Nalufenya prison should be open and they come out. The gates of Kitalia prison should be opened because there are people who have turned these young men in prison into a business. At every aftermath of an election, there are always... Musajja mukulu ono Otto ndabika nzizeeko ku side ye kokatini abaana bano abaasibwanga mu byobufuzi lwaki tebabata era nayogera ku nsonga nti waliwo abo abafudde ebyobufuzi nga bo just bazanya byabufuzi okufunayo akaabwe kebeerira. Anyway, wamatudde mu comment section bweki kyolowooza. BTN Media Beyond the News omugwe mukutuse makoto kuoli kulwa Katonda n'ensi yangenze muzira ndigaddeni ambagaliza ebyo byemunjagaliza ate era n'obbagaliza Good Friday ewedde ate tugenda mu Holy Saturday. Merry Easter to everyone. Anyway, waliwo n'abamu ng'oluzungu nabo lujja batawanya akagambo Merry tekategeeza kimu kyokka mbw'okateeka ku Christmas nedda kitegeeza nti Merry, it's just a happy, let's say a happy Easter, to simplify it to everybody there, out there. Anyway, bye-bye. Let's meet any day, anytime with another story. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.